Omulamuzi okujja n'awulira omusango n'atabako kyaganaga mbongeddeyo n'awandiika naga mbongeddeyo olunaku bweruti mbongeddeyo olunaku bweruti. Mulimu n'emisango egimu gwamala okuwulira n'agamba judgment shall be on notice. Awo waliwo obuzibu bw'amaanyi, obulwadde bw'amaanyi. Wabula bwe tuba tusomesa abantu amateeka, emu ku principles ezisinga obukulu wagyogeddeko ng'otandika nti justice delayed is justice denied. Ate tetukyogera bwogezi nene mu ssemateeka mwekiri nga ssemateeka atulaga nti omuntu yenna ayina omusango mu kooti akawaayiro 28 ayina omusango mu kooti ayina eddembe omusango gw'okuwulirwa amangu. Eryo ddembe lya muntu era kiteeka obuvunaanyizibwa ku kooti. So kimanye nti kooti bw'etawulira musango mangu yo ate eba ng'eddembe ly'omuntu eririnyiridde ng'ate okufuna obwenkanya amangu. Ffe ne mutusindika eri mu kooti mbagirawo kye tuyita okutwalira amateeka mu ngalo. Wekiri ekizibu eky'amaanyi. Wabula ebintu ebireeta backlog bingi. Bannamateeka mwebali ne munnamateeka ayinza okujja mu kooti nga teyeetegese nga fayiro teyagisomye era n'omulamuzi n'akiraba n'olumu n'abalamuzi bayomba ate n'omulamuzi kyekimu naye ayinza okujja mu kooti nga musango teyakoze eki nga teyagusomye. Ate twogedde ku bannamateeka abapuliida n'abalamuzi naye tetwogedde ku misango gya criminal ate state ne poliisi. Poliisi naye erwisa nnyo emisango. Okimanyi nti enkola yaffe wano bamala kukwata investigations eziryoka zitandika naye ng'ate investigation zaaliwedde. Nekyo kyogere kunyowo kituusewo nakibuuzaako dda wano ku bannamateeka bentera okuba nabo. Twatandika ddi okubeera nti e Uganda kuba ogenda n'owulira abantu nti bamukutte buli state lwajestate ato nawulutuuka okunoonyereza tekunnaba. Nabuuza ku bannamateeka nti omuntu oyo anoona ki mu kaduukulu balyoke batandika okunoonyereza kuba at times bagenda okumala okunoonyereza nga talina musango. Anti kati ebyo bireese omujjuzo mu poliisi bye bireese omujjuzo mu gundi mu makomera nti bamala kukwata muntu ne bamuteeka mu komera n'amalayo omwaka mulamba. Nkyakuliko profesa ebyo bibyo mwe musomesa amateeka mu mateeka tukiina nti bamale kunkwata balyoke batandika okunoonyerezaako. Si bwe kiri mu mateeka kiri nti balina okukwata on reasonable suspicion. So mu kusooka walina okubaawo obujulizi obuli reasonable basooke banoonyerezeko ekimala bekimala yadde kiyinza okuba nga si kye kyenkomeredde at least nga balina bwe batandikira. So baali bajje kyova olaba nti n'amateeka gakuwa bondi nti bwe baba balaba nga bakyanoonyereza omuntu ono bamute. Koyogedde ka bondi nga sinakeerabira mu mateeka mugamba ki president jaza atambula namulabe yabaddeko ne mu bitundu bya Butambala Mpigi emisango ayina emisango gyagenda agamba poliisi abo temubawa beyiro ne kooti abo temubawa bondi. Simanyi nyinza okuba nnyingirira emirimu gya president muyinawo kagundi ako kemumuwa mu mateeka nti asobola okulagira nti kino tekikolebwa mu mateeka. Bondi eri mu mateeka ate president si yagiteekawo beyiro naye eri mu mateeka. Bw'osoma constitution article 23(6) egamba nti buli muntu avunaanibwa omusango mu kooti ayina eddembe okusaba beyiro. Bw'amala okusaba beyiro ate obuvunaanyizibwa bw'okugaba beyiro oba obutagigaba buli wa mulamula muntu yenna mulala. Ne ssemateeka atugamba nti abalamuzi bajja kukolanga emirimu gyabwe nga beetengeredde nti era tebajja kulagirwanga muntu yenna ne bwaba president ne bwebeera parliament ne bwebaani. So president tunakola tutya okujjukiza Mr. President kuba ffe kati ffe tuli balimi b'emityana eyo boona omugamba tajja kuwulira kati mmwe bakafulu b'amateeka bwe munaasirika nga president agenda akola ebyo si kye kijja okwongera kuba already kansolule kyakaanako omujjuzo guyitiridde eri kati bwe banakwata okubba emmwanyi kuyitiridde Masaka. Bonna yagamba ababbe emmwanyi ababbe ente ebisolo byonna ebirundibwa tebabawa police bondi tebabawa beyiro. Kati bw'amala okulagira ekyo nga tewali gabandi tekyeyongere bweyongeza ate omujjuzo ne gusuuka. Anti kati lwaki mmwe temuvaayo bwe kiba nti judiciary tekoze mwe nga ba law don oba through Uganda Law Society ne mujjukiza Mr. President. Era tugenze tuvaayo n'emisango mu kooti ku beyiro gyegiri tugenze tuvaayo emirundi egyo n'ebiwandiiko gyebiri
era tusigala buli kiseera tusigale nga twesiga abalamuzi nti tebajja kuwuliriza mukulu byalagidde banagenda nga amateeka bwe gagamba okusinziira ku training yaabwe n'okusinziira ku kulayira bawanika bayibuli bawanika korani ne bagamba nti nze nondeddwa ng'omulamuzi nja kukola nga neetengeredde nga siragirwa muntu yenna so tubasuubira nti bajja kugoberera ebirayiro bye bakuba bwe tubasuubira tibajja kugoberera ebirayiro neffe omulimu ogwaffe nga banamateeka eba omulimu ogwaffe nga abasomesa amateeka ffe tetukoowa okusigala nga tubajjusa nti mujjukire nti bannaye amateeka gagamba bwe gati ne bwe gati ku bbeera amateeka gagamba bwe gati ne bwe gati kale okimanyi mwami Kaddu nti amateeka gagamba nti ku misango egitali gy'amaanyi nnyo omuntu tajja kubeera ku rimandi okusukka ennaku 18 gy'emyezi 6 nti era omuntu oyo bw'anaatuusa emyezi omusango tegunaba kugwa wakuweebwa bbeiro bw'anaabeera ku musango ogwa Naggomola ajja kubeera mu kkomera obutasukka ennaku 306 nga tateereddwa so amateeka go weegali era ffe tusigala tubajjusa n'ogenda okwesanga abamu ng'agira bw'ati etteeka n'alikwata mu ngeri etali ntuufu n'ateekamu ebibye n'akola bwe biti naye ng'amateeka go weegali tegakyuka. Dr. Hilary Musoke Kisanja agambye atugoberera kyekinsanyusizza kuba ye wa mu State House ensonga zino ziba zituuka butereevu era bw'embeera naye wano wabawo specifically by'emmutuma ne mugaasi ijja kuyita mu ministry